tayinza okumwagala oyo ng'ennyike ze zonna zaali ku lwaffe. Ebisajja byonna byajja bikontola ne bimufumita afe agende. Okay. Abalungi abaagalwa mwenna mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Mbaaniriza nnyo mu kifo kino. Mwebale nnyo, mwebalire ddala okujja. Era obudakiika bungenzeeko nga 35 naye mbadde nkedde. Mbaaniriza nnyo ku ASPS Muwire Bible and Politics. Mbasaamu nnyo ekitiibwa mwenna abaliwo abatulaba mu ngeri ez'enjawulo mu bitundutundu, mu audio, mu butundu obwa video, ku platforms ez'enjawulo ez'abannaffe abalala nga gondabera ku platform ndala. Bannaffe abateekayo video zaffe ku platform zammwe, mwebale nnyo okutambuza message. Mukama abawa omukisa. Okusharinga message kirungi naddala nga ekigendererwa kya kusharinga message. Naye nkukkulumira abantu abajjamu akanyomero aka Bayibuli kinyiriza ddala era kinkola bubi obanga ntutte awantu nga siina mutwe nga bw'osanga omuntu ekibaba bakiyita kiwuduwudu. Bw'obasaza okusharinga message gisharinga yonna nga namba. Olwaleero tulina ebintu bingi nnyo. Leero tugenda kusinga kubeera mu records. Tulina records nyingi ze tugenda okuba nga tutinkuula kuba Mukama atuwadde ekisa eky'omulembe guno. Mukama atuwadde amagezi ag'omulembe guno. Ebintu bingi nnyo ebiriwo leero. Mu ggwanga Uganda Bayibuli eri mu kutuukirira mu bintu bingi nnyo. Buli ekiri e Uganda kyonna kiri mu byawandiikibwa, kiri mu Bayibuli. Mbadde nnyina ebintu bye ngenda okuba nga nnyina episode ey'olwaleero gye mbadde nnyina okwogera, naye ate nga buli ebyabaddewo n'ebiriwo byonna biri mu Bayibuli. Nga biri bwe mbyogera byokka mu Bayibuli ate ne tuba n'egundi endala tekijja kuvaayo bulungi. N'ensalawo tusooke tukole references ebyo byonna ebimu ebyabaddewo, statements nnyingi nnyo ezaakoleddwa n'omukolo gwennyini amakulu gaagwo gwabadde ki eri omulembe gwaffe. Twebaza Katonda omulungi w'ekisa atukulembedde bulungi nnyo mu nkyukakyuka eno mu Bible and Politics mu biriwo byonna okuva lwe twadde eri Katonda. Bible egamba when you turn back to me I will turn back to you. Definitely bwe twatandinga back to him he turned back to us. God is at work. Bintu bingi bitambula, tugenda kuba tubiraba n'okwebaza Katonda. So statement nyingi nnyo ezaakoleddwa olunaku lw'eggulo ze tugenda okujja mu byawandiikibwa. Bangi tugenda baddamu mu byawandiikibwa ebitukuvu. Bangi abaakoze prophecy nga tebamanyi nga babadde mu mafuta ago agali mu byawandiikibwa ebitukuvu. So saayo nnyo omwoyo n'omutima. Ngenda kukola response ku ebyo ebyabaddewo. Response kintu kikulu nnyo. Ensonga lwaki nti nno response kanjikuweeko bwe nti omanyi lwaki omuntu addira emmotoka n'agiteekako alamu oba oluggi n'aluteekako alamu, omubbi n'ajja okukwatako alamu n'evuga, omubbi n'adduka. Aba akimanyi bulungi nti alamu si muntu, si yamugoba, naye alamu eno erina gweyita noone yagiteekako alina ensonga lwaki yateekako alamu. So response kintu kikulu. Tetwagala kuleka bintu kuyita nga teturespondinze awaba weetaaga response. Omuntu akwata ku mmotoka n'etandika n'owulira bwe babuuka ebikomera naye ng'akimanyi nti alamu si ye mugoba. Naye response gy'abadde eyo kintu kikulu nnyo. So today ngenda correspondinga very many of them ababadde mu eyo mu meeting y'eggulo mu kigurupu kyabwe ekyeggulo ekyabadde ku lusozi Kiwanga, olusozi olw'Ekiwanga nga Bayibuli bwegamba. So byonna ebyabaddeyo biri prophetic, byonna bya Bwakatonda. Ara alikiriya
obanje mubakyazeeko olumu tusooke tuwulirize bino mmwe ali mukola byankola tusooke tuwulirize ebintu bino olwaleero nze ennaku z'omwezi 7 omwezi ogw'12 omwaka gwa 2024 tugenda kudduka emisinde video kati olwo eba etandise etya video bweti wandika ekitabo kya Isaaya essuula 54 okuva ku lunywa lwe-14 okutuuka ku lwe-17 lwe lusembayo ekyo kyekyawandiikibwa ekikulu ekya video y'olwaleero then ebirala byonna ngenda kubeera mu response nga tusoma mu Bible and Politics mu byabaddewo oba mu biriwo. Isaiah chapter 54 from verse 14 to verse 17. Then we have Luke chapter 23 from verse 1 to verse 43. Response byonna biri awo. Ekyo kyandikwa mugenda kiwulira bulungi kuba ne bwe tunaabeera wano essaawa 4 endala ezawukana ku ze tulina okubeerawo tujja kisoma. Luke chapter 23 from verse 1 to verse 43. Then we have Hebrews chapter 11 from verse 23 to verse 29. Abebbulaniya essula 11 olunyiriro lwa 23 okutuuka ku lunyiriro lwa 29. Kale tugenda kuba tutandika video obulango obusigadde buyimiridde nga bwe buyimiridde bwe buli bwe butyo buyimiridde nga bwe buli tebukyuseemu abo bebatusaako programu eno. Omutwe gwa programu y'olwaleero ngetuumye omutwe ogugamba nti ataalina kibi yafuulibwa ekibi ku lwaffe. Ye video y'olwaleero ataalina kibi yafuulibwa ekibi ku lwaffe. Ye video y'olwaleero. Security alert z'olwaleero ow'ekitiibwa omuntu ali okumpi n'ow'ekitiibwa Lewis Rubongoya mu muŋŋambire akebere ku ssimu ye nnyinako message gye namuteereddeko sinamanya oba yagifunye. Okusooka bina njagala kwebaza Honorable Lewis Rubongoya bambi webale nnyo webalire ddala. Tubali tulina ebintu bye tukwatagana nabyo mu nsonga z'abamu ku bannaffe abali ebweru w'eggwanga abali nga balina bye beetaaga ne tuteeka ku mmeeza ye ne birwalwawo okutuusa lwe namunoonyeza ne tumunoonya ne tumubuulira ku nsonga ezo era ne bituuka bulungi. Tulina abantu be tulinako obuvunaanyizibwa ebweru w'eggwanga Uganda bambi nga baba beetaaga ebiwandiiko n'ebintu ebyenjawulo okuva ku kitebe ne nsobola okusanga okunoonya Oweekitiibwa Lewis. Njagala kwebaza kubanga response ebintu byatuuse bulungi buli kimu. Abaana mu miguwa we babadde bavuddewo bayiseewo webale nnyo webalire ddala Lewis. Naye leero ngezezaako okunoonya sikulabye. Nina message gye nkuteeredde ku page ku WhatsApp yo. Kebera amannya ago ge nkuwadde, kebera abantu abo musakoze ezikwetoolodde. Bwe naamala okwogera naawe bwe tunaba tumaze okwogera ku eyo video bwe kinaba kyetaagisa okufulumya nkifulumye. Bwe kinaba tekyetaagisiza kukifulumya tunuulira amannya ago, tunuulira abantu abo, beera kiini nnyo. Message yonna bwe ngisitudde ku mpoma yonna bwe ngikukwasizza bw'onoosumagira kwamanyi kasita mbikuwadde. Yawe ebisigadde sijja bigendamu paka bwe naamala okwogera ne Secretary General bw'anaabaawo ekyetaagisiza okuyogera naye amannya g'abakyala abo benkuwadde abawala abo bw'oba olina gw'omanyi mu ssaka ezikuli okumpi kubanga mbadde njagala mbisome naye ne ngamba nno kansooke nnindeko kansooke mbikuwe kubanga gwali mu ddenja nze ogwange ngukoze neyanziza. Tugeze mu program ebyawandiikibwa mbibawadde. Kyandikibwa tugambye Isaaya 54:14 paka 17, Luka 23 okuva ku lusooka paka ku 43 n'Abebbulaniya 11:23 paka ku 29. Atalina kibi yafuulibwa ekibi ku lwaffe. Kale waliwo ebintu bingi nnyo ebyabaddewo ewaka. Njagala kubeebaza bannayuganda mwebala okubanga mwabuuka. Njagala kwebaza Katonda olwa His Excellency Kyagulanyi n'olw'enkyukakyuka n'olwa bannayuganda mwenna. Njagala kwebaza Katonda olw'abavubuka. Simanyi oba programu eno ngenda gijjayo bulungi nga bw'erina okubeera kuba nnyina bwe njiwulira munda mu nze. Mukama mpa ekisa. Abavubuka mwenna gye muli mbasaamu nnyo ekitiibwa, tubasaamu ekitiibwa.
guno omulembe gwaffe okuva Mukama lwe yatusitula ng'asitula omu ku ffe. Besigye mu vidiyo ze yayogera n'agamba nti ekikulu abavubuka abantu bano be tulina okudiringa nabo be tutwala. Abavubuka bali united tubajje ku Kyagulanyi. Akantu ako kakwate nga nsonga nkulu. Besigye yakyogera. Muhoozi ne Balamu bagamba abavubuka mmwe betulika abavubuka. Mpuuga bwe yaze yagambye abavubuka. Naye njagala okwebaza abavubuka ab'omulembe kuba bwe mmala okubagamba bwekyo nga mumalanga mungoba mbula okuba nina ekiwalaata. Nabawadde ekifaananyi kyange natadde ekifaananyi kyange nga ndi mu siniya tu naye nga nina ekiwalaata. Kati kino ekiwalaata kya kikasi kya myaka. Bwe mmala ogundi obyogera nga muŋŋamba mbu obukadde mutuveemu. Naffe abakadde tubalumirwako. Okay, ndi mukadde wammwe alumirirwa abavubuka ab'omulembe guno. Ekyo tetukirwako. Ekyo tukirwako. Tukirwako kubanga n'abavubuka muteekwa okubeera n'abasajja abakulu nga ffe ababayambako okubalambika. Nga tukkaanya mu byammwe mmwe mutukulembere. Kati nga ffe tubagamba keep right, keep left, keep right, go on. Kati wonna we munteeka nja kubeerayo. Eri Abanyarwanda bamanyira mbuno ndi mubutu. Okay, ndi Munyarwanda. Nze yonna gye munanteeka nja kukikubirayo. Bwe guba mupiira nja nsambisa amagulu 2 mu 11 mpiteyo ne mu 7 mpiteyo gye muntwala mmwe gye muba munteeka. Bwe mba ndi Munyarwanda nja bba kubanga ndi Munyarwanda. Kasitamba nga nteeba mu ggoolo eri so si kukyuka ate nteebe mweno. Yonna gye munteeka nja kgenda. Tutandise video. Bonna ddiiru eri ku bavubuka. Naye njagala okwebaza abavubuka ab'omulembe guno. Temugeza ne mwerabira obulumi bwe tuyiseemu okuva mu 7 lwe yajja mu 86. Temugeza ne mwerabira obulumi bw'abakitaffe abaatwala abaana b'abalwanyi. Temwerabira obulumi bakitaffe bwe baalekayo byonna ne bagenda okulwana ne tubonaabona ne tutasoma na kusoma. Temwerabira obwavu obutuyonsa obutaaba. Temwerabira bwe twasomera mu bigere. Temwerabira ekyeyo kye tukubye. Temwerabira ne bwe mubabeeramu mubakubenga gye muli. Wentwala omukisa guno okwebaza Ssaanya akubye projekiti yaabwe n'agikuba n'agimalawo. Mwe mulowooza Ssaanya mwamusiba adde abeebaze. Kyeyavudde ababeeramu n'abakubira eyo ne mumuyisa mu kkono ng'ate asambisa ddyo naye era n'abakuba n'amaliriza ng'abakubye. Ssaanya ki projekiti n'akikuba kyonna n'akimalawo. N'agamba mwatuwamba Kyagulanyi ye yatuyamba. Mwe bwe mumala omugamba ebibye ebyammwe naye n'ayogerayo ebibye. Kituufu omanyi Kyagulanyi oyo abadde atulyamu ssente y'ebweru ekyo nga mwakimuwadde. Kuba buli omu bamumuwako emitwalo gya ddoola egyegi. Kati omuzungu bw'akiwulira nga yeebuuza kati nga yamanya. Naye Wamasaanya gwe kiki kyolaba ku Kyagulanyi? Abasajja baatutereka mu mikebe ne basaanikira nawo n'emikebe nga gye giri tosobola na kumanyaayo. Kyagulanyi oyo ayinamu ekisa. Yakaawa n'abyogera abasajja ne batusesema. Kyagulanyi oyo ayina ekisa. Kyagulanyi ayina ekisa abasajja baali batwegaanyi. Ate yali abalyamu. Awo nakuba gu projekiti gwonna bonna bali eyo bayeba. Ngenda batemera program eno njirete wenjagala. Tuvaayo eyo zireta Mpuuga bazze n'amanya nagamba kanonono omuvubuka w'omugeta ajja nnyambeko. Ne bajja nga kye bazze okutemerako ettaka. Kwe kwogera ekigambo ekyabadde prohibited toyogererawo nti Mpuuga yabba. Omwana wa ghetto najja n'agamba naye ffe wano tuli babbi. Ne mukulu wange ye yasooka okubba nenze mbadde nziba butonotono. Naye njagala Mukama ampa omwoyo nga ogugwe nange nsitukire mu bintu ebinene nzira ngezibeyo ku bitaano. Kye baabadde baziika, kye baabadde balwanyisa nkibasangawo. Ebyo tugenda bisanga mu Bayibuli.
ebyo byonna mumanyiwa we biva mmwe bavubuka mu mmwe ne bannayuganda kwe kuzuukuka kwaffe gwe wenna akwata ssente zo n'oteeka ssente n'oteekako data n'oyogera vidiyo n'etambula oba nga owuliriza abalala ofune ebiriwo tokiyita kyakusaaga. Museveni awulira pain obulumi obulwadde bw'ebyobufuzi bwakwata Museveni obulamu bwonna Museveni ali mu fix bwati kati anoonya kye bayita pain killer. Mpuuga pain killer gye yeeteekako muwulire leero ngenda kudduka emisinde mingi ate nyina n'omwoyo w'oluzungu leero osobola okukola vidiyo nga za luzungu zokka kubanga leero tusibye ne Mamebe nga twogera luzungu lwokka. Kati I can speak English throughout the program. Wamma gwewulira Museveni pain bwe mususseeko ey'ebyobufuzi n'aleetayo kipain killer n'akyeteeka ennyuma. Waliyo kipain killer kye bateeka ennyuma. Mamebe yatwala Ebeni mu ddwaliro ng'alina omusujja gwali mungi ne bamuteeka empeke emabega. Omusawo n'amusonsekayo empeke n'amugamba asiba akabina. Mwana n'agamba buli lwe bamutwala mu ddwaliro ng'abadde ali mulwadde abuuza maama we, "Mami, where are we going? I don't want to go back to that nurse." Why? He put something inside my bum. Hey, he put something inside my bum. Ero yo omusawo yamukyawa kumutandika kumusonseka bipain killer ennyuma. Museveni awulira pain kati yeesonsese kimpuuga ennyuma. Museveni feels a hit ne boneso mpuuga mpeke ya pain killer ya Museveni yagisonsese ennyuma kuba mpuuga nga bamusonseka ennyuma ya Museveni awulira pain bamusonseka ennyuma. Mpuuga pain killer ya Museveni mukube we mubadde mukuba wali we mubadde mukuba we muba mukuba ne bwana esonseka pain killer ennyuma paka nga Museveni agambye no, stop inserting something under my bum. Ngida byogera nga bwe biri. Ebyo byonna bye mulaba bye bazimba ebigundi babizimba kutujja ku mulamwa gwa pain. Museveni anoonya kubanga pain ja ebadde alina okufuna yekiweke nga si kyakumira bumizi. Put under bam. Kisonsekeyo ffe weetuli temuva ku mulamwa. Kyova olaba nkukkulumira omuntu agamba mbu tugende mu kalulu 2026 tukole protest vote. Tetusobola ku-expectinga kuvunaana Museveni by'atannazza ng'alina bye yatuzzaako. Protest vote 2026 senga atumma violence. Senga agaana okutusobya ekintu. Bye yatusobya emabega byonna biba biweddewo. Museveni tetumuvunaana by'atannatukola. Tumuvunaana byatukoze emyaka 65. Ate tetwerabira omusango teguvunda nebye yakola bataata baffe ne bwana esonseka ekiweke kipain killer kimpuuga ennyuma. Mpuuga pain killer y'ennyuma ya Museveni ne bwana esonseka ekiweke ennyuma. Tetusobola ku expectinga Museveni kutukola bibi 2026 tumusonyiwe bya 2021. Ayina bye yakola bataata baffe nga ffe tuli baana. Ayina byatukoze nga tuzze nga tetukayaje naye tetukutte mundu nti tugenze mu nsiko. Tugoberedde mateeka tuwandiisiza ekibiina ekyaffe eky'emyaka gyaffe. Kubanga emyaka egyaffe gyali gyanjawulo okujaabwe ebibiina byabwe bye twasangawo ebibiina byabwe bye twasangawo byalina omulamwa nga gwa kulwanirira independence. Twagenda okujja nga tukuza independence nga batugambye Uganda yafuna independence. Kati ebibiina bya independence biba tebikyatuyamba mu mulembe gwaffe guno. Ekike akiteekawo okuteekawo bannakyemalira ne bavaawo. Kubanga agamba ye yasangawo bannakyemalira ye sinakyemalira. Ne tukola ekibiina unity platform ekya democracy ne tuyita mu democratic ways zokka n'atandika otutirimbula. Tumusonyiwa tutya ebya 2026 n'otugamba tumulinde 2026 Museveni atukoze eki.
Museveni atukoze kibira biri mu mukaaga tumuvunaana kikyatana tukola tumuvunaana byatukoze tetusobola byerabira ate ne babadde abitukola nabo tetusobola kubeerabira babadde mu byobufuzi byabwe Mpuuga yabadde ayogera n'agamba painkiller olwagitadde ennyuma omanyi etandikirawo gwe kasaba kusoseka ennyuma era etandikirawo gwe kasitosibe bina bulungi bwoti ng'etandikirawo gwe kuyanga emerutinga pain egenda egi Mpuuga olwamusosesa ennyuma ya Museveni we paba ate mu butemero nga bwe bwogedde ebyo bye muntiisatiisa omusumba ayogera ebyebigambo kakati nze mbyogere nti biri mu Bayibuli. What are you? Wamagwe ulira. Nze ndi musawo. Abasawo tetuwemula. Abasawo tuba tetuwemula. Tuba tuyoge ate ndi musajja muganda. Ndi mujjwa tumala bibamba. Okwalula balongo si kuwemula. Mubanga temubimanyi. Era nomalo wandika mu Luganda n'ogamba simanyi wabeerawo okuwemula mu kuwalula balongo emboozi yonna obeera ogisi buli buba buwangwa kati muleke ensaleeyo omulambo gwa Mpuuga ennyuma ya Museveni peinikira ya Museveni nyaabula wamma gwe wulira Mpuuga yabadde ayogera n'agamba bw'ati Museveni yandibadde yavaako dda longo time ago, which is very true. Longo time ago yo gyayogera ffe tetwaliwo. Be babaddewo ne Museveni longo time ago. Ffe tuzze recently. Waliwo enjawulo wakati wa longo time ago ne recently mutemwasoma Luzungu. Ffe twakajja recently. Ne bwe nkasuka ejjinja kati nga nyimiridde wano lisobola ogwa mu 2018. 2019 ejjinja lisobola nga nyimiridde kati wano lisobola ogwa mu 2020. Kati tugenda mu records. Bampuuga be babaddewo ne Museveni longo time ago. Babadde bakola ki okujjako Museveni? Waliwo sitole zaabwe ez'ebyobufuzi bye batusuubiza ensi n'eggulu nga temuliimu linnya Lumbuye, temuliimu linnya Kyagulanyi, temuliimu kigambo NUP, temuliimu kigambo People Power, temuliimu kigambo Kavule, temuliimu kigambo kyonna. Basooke batubuulire bye batusuubiza omulembe ogwo byakkirawa, kiki ekyabigaana, biri luddawa. Bakyali basseemu actors naye ebintu tebikutuka. Problem eri luddawa. Njagala okwebaza Katonda olw'omulembe guno. Njagala okwebaza abantu abakulu abatutereddewo ebibegabega okusobola okubanga tuyimirira ku bibegabega byammwe ne mutulambika. Bamaama ne bataata batutereddewo ebibegabega byammwe ne mutulambika mwebale nnyo mwebalire ddala. Olunaku luno lunajjukirwa mu byafaayo. Leka lwemba nsookerako. Mutegeere nti Katonda akola ebintu nga waliwo ensonga. Twali wa maama wa Senteza. Instruments of powers ze twali tetumanyi. Katonda azibikkulira maama wa Senteza n'aziwa Mpuuga n'amugamba zitwalire mukamaawo. Prophetically yali amugamba oyo kyekizibu. Yesu yagamba abayigirizwa gwe ngenda okukoleza gwe ndya naye mu kibya kimu yagenda okundyamu olukwe. Abantu baali bangi nnyo ku mukolo. Maama wa Senteza n'akola bw'ati. Muwulire ya president wangu mulungi yuda gwa bakitwala musaba buli wabanga anyize kayera bakundabirwamu
kayangu okugoba ensef ajja kulabiranga mu ndabirwamu ezo instruments of powers tetwazitegeera ffenna tayangu wakugoba akutuusize ddala ku mugguukiriro ekirala kino kirimu maama Bikira Maria amwekwase buli lunaku buli kadde kya mukyala na mwami nkitaddemu muno ekwase yamuwa endabirwamu n'amuwa akasengejja n'amukwasa ne Katonda. Kati awo abalokole bagenda kugamba ate maama Maria symbols Mukama yawa Musa omuggo n'amugamba genda n'ogwo omuggo byonna biri omwo. Yamukwasa Katonda n'amukwasa akasengejja n'amukwasa endabirwamu. Kati bwe tutandika kusoma kasengejja na ndabirwamu byokka kiba kitwetaagisa semina ya myezi egi buli lunaku kuva ku makya paka sawa 12 ne tudde ewaka. Tumaliriza nga siwe tuli si ndabirwamu na kasengejja. Lwaki babikwasa Mpuuga? Ab'e Masaka baali bamumanyi. Ab'e Masaka baali bamumanyi. Bampuuga buli lwe tutuuka mu bululu bakolayo ekintu. Era tebafa ku nsonga nkulu eziruma bannayuganda, bafa ku kyabwe ekibatwala mu maaso. Mama wa Senteza Mukama akuwa omukisa. Webale nnyo webalire ddala okubanga walengera wala eriiso ly'omukulu awaddugala weewalaba. Mpuuga teyakimanya, ffenna tetwakimanya, naye Omwoyo Mutukuvu yali amanyi. Golowooza Kyagulanyi ewaka mu nnyumba ye gundi olowooza waliyo endabirwamu mmeka? Olowooze wa His Excellency Kyagulanyi eka ne mu binaabiro bye newa waliyo endabirwamu mmeka? Lwaki yamuwa endabirwamu? Kati tugenze kutinkula history. Tugenze mu history tumale okulaba abasajja bano bazze bakola batya ebintu bingi nnyo. Tulinawo wano Jebuvuddeko poliisi ezeeyeezooba n'abafogisi akabinja k'abannabyafuzi akagamba nti kalwanirira ddembe ly'abannayuganda. Eyo 2012 poliisi yavaayo n'ebalabula zirabe maaso n'okutegeeza nti ekyokubasibira mu maka gaabwe ku lunaku lw'ameefuga tekigenda kukomya nkuŋŋaana zaabwe. N'olwajjo n'abantu badde abamu ku ffe twadde tuli basibe mu makomera g'ennyumba. Laba Omunyarwanda, laba Omunyarwanda, laba kyayongeddemu bwongezi laba peyinikira y'ennyuma n'okutegeeza eggwanga nti tulina ensonga gye tuliko ate ensonga si yaabwe owussa. Omuwulidde? Tetulina kigendera kyonna kya oyo mwenna temumumanyi abasinga wano oyo omwogezi wa poliisi Kampala Metropolitan Ibini Senkumbi akozesa eddembe lye. Abamu baali temunnazaalibwa. Mpuuga wali Munyarwanda yenna Musowoto fatunulanga Kagame. Kawungezi ku Parliament enkyaleero gy'okutuusa nga gavumenti ekyusiza mu mbeera z'abannayuganda. Laba omuvubuka w'ebiseera ebyo kye baamukolanga.
nti nga bannayuganda bakyaluma obujiji ulira so capital na kuchukumi tebalina kye bakola nga bannayuganda mubabbako ettaka nga bannayuganda muli mu batemula nga bannayuganda mubanyagako ebyabwe n'ensimbi z'omusolo muzibba ne bwe munansibira ewaka okumala omwaka mulamba tekigenda bataasa laba omunyarwanda bannaye kalabika kaali kanywa n'emmindi laba emimwa gya mpuuga bannaye kyonna jaddugala oba agayataaba ku bantu oyo bamuyita Ibini Senkumbi oba yafa etali nnungi ekintu ekitaliko byakwerinda tuba tetusobola ddukkiriza. Olunaku lw'eggulo poliisi yeetolodde amaka g'abannabyafuzi Besigye, Lukwago, Mpuuga n'abalala era n'okutuusa kati main actor era n'olwaliro balwana kubera ba main actors. NTV akawungezi omawuliddemu NUP 2012 tetwaliwo bampuuga be baaliwo bye watusuubiza ku olwo byakkirawa. I, Amama Mbabazi, hereby consent to my nomination as a candidate for election as a joint candidate of the Democratic Alliance, TDA. Ayo, sije ya lonchinze gulu. Joint president. DA, tetwaliwo. Today we are here to announce. Samira muri. For God and my country, FOGC, a political pressure group, says it is not relenting. They are vowing to continue their activism even after police advise means of restricting their movements through preventative arrests. Is in itself an achievement because it justifies the reasoning that we are not yet an independent country. Sabasajja kabaka watunda ente n'owerera embizi Katonda wange Buganda nga mwakola our surveillance into the places of some of these politicians. We don't need to be asked for security. We have to. It is a mandate. Sabasajja kabaka Buganda yakola loosi mwatunda ente ne muwerera embizi. When you have our leaders after 2 days of independence treating their opponents like the communists did 50 years ago, then you surely know that we have every reason to fight for a second independence for this country. The last time we had the Honorable Mpuuga, he assured us that he's forced to act the way he acts, that it's not his own initiative. Some people behind him forces him. So maybe they have also forced him to say people have a right to assembly, but in doing this, they shouldn't trample on other people's rights. N'abavubuka kitaabo be bakadde kati kataabo baabakutula kati bali kuuba ebeni batutandise ffe naffe. Today we woke up to continue with our program like we explained. Within and after the Independence Week, our activities are going to be rolled out beyond Kampala, which was the center of attraction to our tormentors. We cannot risk people's lives. If they don't inform us and we provide them with security, then those rallies will not be there. Police officers have in the past few days been deployed around the homes of some opposition leaders to prevent them from disrupting independence celebrations. Actually, the whole idea of celebrating was lost in the small screen of celebrations. We could have had this opportunity to reflect as a country on how we have wasted away 50 years of self-rule. And this evening, police maintain vigil at Colonel Dr. Kizza Besigye's Kasangati home. Jingo Francis, NTV. It was a moment of joy as the newly created SUI 2011 pressure group was launched.
The hall in Christ the King was filled to capacity by its followers, adorned in the orange and white color of the group. The mission of SUBI 2011 is to press for the change in Uganda's leadership and campaign for Uganda's political interests. Laba Munyarwanda, laba bannange babo ku lugiro emmanju babo bakomyewo basindika oluggi. The former Uganda Kingdom Information Minister said the time for staying in the comfort zone was over and now was time to join politics to fight what they think has gone wrong. Laba Katonda wange laba oluba. SUBI 2011 has also announced it will identify candidates to be filled in every elective positions, but will meantime engage with the inter-party cooperation to identify areas of common interest. Research NTV Tonight. That's why we are recording. 2011 tetwaliwo. 2011 tetwaliwo. Leaders of the SUBI pressure say the general elections next year are an opportunity for women to take the lead role in the struggle to bring about change. And this is why Women's Week was launched today to speak. This group shall be charged with the duty of taking this message specifically to women. We want to empower them so that they are part of this struggle. That at the end of the day, when this country is rebelated, women have a share in the liberation struggle and that they can share in the liberation government which shall come after. Launching it today, former Buganda Katikiro and patron of SUBI campaign, Joseph Mulwanya Mulise Mogerere, dismissed claims that the creation of the pressure group had led to divisions within opposition parties. I was a bit disappointed that some of the political parties who had had their divisions before alluded that it's actually SUBI that is dividing their parties. I want to watch any to justify its creation. They have joined together without discriminating each other in the struggle to change the politics of our country peacefully. But they were warned to expect a tough ride and intimidation in the quest to oust the ruling NRM party from power during elections next year. Tony Muwangala, NTV Tonight. Era abavubuka beba kubengala abebiseera ebyo. Omuntu yali alina emyaka 2 mu 2011 kati alina emeka. Yali alina 3 kitegeeza kati yamazo agenze. Oyo yagenze tachat. Yali alina 4 kati agenze ayingira ameka. Otegede bwe batyo bwe bazze batukaddiya bwe bazze batulyako emyaka gyaffe. Kati buli abayingidde mu gyali baliire we bali. Njagala okuyita wano okwebaza alien skin we bali nnyo we baliire ddala tugenda kusoma ku wano mu Bible kati. It does speak to the simplification of rather serious. We are open to any mediated negotiations towards restoring the party, not towards reconciling with the troubles of leadership. No? We want to help the leadership out of their troubles. Maybe they are 2015 yoyo. And they need help. They're only putting on stronger faces. Oyo 2015. So when we sit in a meeting mediated, first of all, we shall invite them to appreciate that there's a problem. Once they agree that there's a problem, with them, we shall find a solution. Maybe they are not actually the problem. The problem is appreciating their terms of difference again. We have issues to deal with straightforward, cross-cutting. We cannot stoop so low in engaging in enterprises of insult and abuse. Whatever has happened, Uganda, we thank you for giving us all generosity, hospitality, and care. Owulira bakajjajjata ogwo omulembe nagwo ne bagulya
bazze batulya bwe batyo beba akita be bali wali buli lwe wabaawo bo babaako ekibayisaawo ne beeyubula bo ne bagenda eggwanga ne lisigala nga liri ku ttaka eggwanga ne lisigala nga liri ku ttaka ebireka nsooke mbisimbeko akati tugende mu vidiyo zino kamala okukulaga domanse y'aba leaders be tulina bakola bye batalina kukola ne balekerera bye balina okukola leka nsooke mu mawulire ganaabiri gembadde mbaleetedde Charles Peter Mayiga ayagala abasajja mu Buganda badde mu kutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe olwo banaweebwa ekitiibwa kye bayayaanira. Ono agamba nti abasajja bangi beesoliddeyo gwa Naggamba mu kukola ebibakakatako mu maka ekiviiriddeko n'obutabanguko mu maka okweyungira. Bibadde mutabamiruka w'abasajja ateekeddwa Obwakabaka bwa Buganda. Enkya ya leero abaamiko n'abavubuka okuva mu bitundu bya Buganda eby'enjawulo bakedde kweyiwa Bulange Mmengo okwetaba mu ttabamiruka w'abasajja akyasookedde ddala. Ng'ayogerera mu ttabamiruka ono, minisita w'ekikula ky'abantu ow'ekitiibwa Mariam Mayanja Nkalubo Nassejje agambye nti ekyatanudde Obwakabaka okutegeka ttabamiruka ono gy'emitawaana egitandise okweyoleka mu maka n'enkuza y'abaana nga bino byonna biva ku basajja okusuulawo obuvunaanyizibwa bwabwe. Nga tulaba nti abaami n'abalenzi bakiyayaanidde okulaba nga bakubuli maama nali badde njogerako ebigambo naye okulese takusenya kuba sikumanyiyo oli maama kanzirike n'abaami era nsaba abazze mu ttabamiruka ono mukiwa obudde banoonyayo abantu b'osobola okuwa ekitiibwa ne babaleeta ne Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga era nga yabadde omugenyi omukulu abuulidde abasajja nti nga tebannasaba bitiibwa kuva eri bakyala bafeeyo nnyo okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe. Ekitiibwa ekyannamaddala tekiba kyakuperereza kirina kukuweebwa nga kikugwanidde era kyekikugwanisa ekitiibwa obuvunaanyizibwa. Bwe newankubadde omusajja yabassa edduma awaka kikulu nnyo okuwaaba omu nju ye ekitiibwa ekibagwana olwo naye alyoka akiweebwe yonna gy'ayita. Naye olina obuvunaanyizibwa okuzimba abamaka bwe babeera mu kiseera ekituufu okula emmere olekoota siringi 50,000 n'ogamba toyagala kulya munyeebwa. Waliwo omukwano gwange aguyita munyeebwa, nze sirya munyeebwa. Mu buufu obw'okukuuma obulamu, Katikkiro ayagala abasajja babeere basaale okwekuuma naddala akawuka akaleeta mukenenya olwo balyoke bakataase n'ab'omu nju zaabwe. Kubanga oyagala kuba omutwe gw'amaka, oyagala kuba mukulembeze, omukulembeze anaakulembera atya nga si mulamu? Kirowoozeeko, onookulembera otya nga toli mulamu? Bakuwa ekitiibwa, banaawa kitiibwa bakusitula busituzi. Nebakusitula busituzi bakunaaza tokyeyinza ekitiibwa kikyonooba nakyo. Tofa ku bulamu bwo, omuntu asobola okuwala ekyo si kyeŋŋamba naye kyenjogerako mukimanyi. Ono ye ttabamiruka w'abasajja asookedde ddala okuteekateekebwa Obwakabaka era ng'atambulidde ku mulamu ogugamba nti obuvunaanyizibwa bw'abasajja n'abalenzi mu nkulaakulana y'Obwakabaka. Enkya ya leero abaamiko n'abavubuka katolabe ebyo byonna bye bateeseteese bw'obitunuulira olabanga akola. Era waliwo n'abamuwana nti Katikkiro akoze naye bagambye bwe bati oyo ye ttabamiruka asoose bukyanga Buganda abaawo bukyanga Buganda ebaawo ye ttabamiruka asoose nga w'abasajja n'abavubuka okuva mu Buganda naye nga bamulaga nti bamukoledde ku musingi gwa Buganda. Nze mbuuza agoberedde nnono ki? Kubanga ebya Buganda ebeera nnono. Agoberedde nnono ki na bulombolombo ki? Tekirina kye kimenye mu nnono n'obulombolombo bwa Buganda. Ekirala mu bizibu byonna ebiruma Buganda ne bannayuganda n'Abaganda bye babadde nga bakubira enduulu ne bajja ne bakuba enduulu nga basaba nga bagamba nti nno mujja mutuyambe.
nga Buganda evayo n'abaana ba Buganda nga bavayo ne bagamba bannaye tusaba buyambi. Kino Buganda kyerabye okuvaayo okukolako. Olunaku abaana lwe bakuba endulu nti Buganda Katikkiro Ssaabasajja Kabaka bannange mutuyamba abasajja batumalawo, Mayiga yakola ki? Nti Abaganda tusibibwa awatali nsonga. Mayiga looya, Buganda erina balooya be bagamba abalungi, mpa statement ng'oggyeko Kabaka ngwa Kabaka. Institution leadership eyo ekulemberwa Mayiga balina effort ki gye bakola ku kutaasa abaana ba Buganda abawambibwa abattibwa emirambo ne gibuutikira Buganda nga Mayiga ye Katikkiro. Kati akulaga addukidde mu butabanguko mu maka kubanga emabega waayo waliyo etteeka erikolebwa, waliyo consultation, biriko ssente, bali mu kukutula Buganda. Naye wano bakusiigira akazigo ne bakulaga nti naye avuddeyo alumirirwa ku maka. Bajja wano juuzi abantu abayina obusuulu n'ebyapa mu ngalo ne certificate za Buganda ku ttaka lya Buganda mu Lubigi Nabweru wawa ne babamenya Mayiga tabakyalirangako. Buganda tekolanga statement ng'ate balina n'obusuulu, balina n'ebyapa mu ngalo. Mayiga yakola ki? Ng'omukulu wa institution eyo Kabaka gwe yakwasa okulembera institution eyo atuweeyo lwaki ajja mu bya butabanguko mu maka omulundi ogusoose bukyanga Buganda ebeerawo emyaka miliyoni mmeka zeemazeewo. Buganda eri mu miliyoni gya myaka, tewabeerangawo tabamiruka oyo. Mayiga yatuuziza tabamiruka mu Buganda oyo ng'agoberera ku nnono za Ssekabaka ki nga bwe baamukola batya. Kubanga ekintu kyonna ekikolebwa mu Buganda wabaawo ennono n'obulombolombo nga bwe bakikola ku Ssekabaka gundi ne Ssekabaka gundi. Ebintu bya Buganda byonna biyina ennambiro n'ennambiko. Ennyumba Muzibu azaala Mpanga bakubuulira lwaki ye Muzibu azaala Mpanga. Bw'ogende wa Muganzirwazza bakubuulira lwaki Muganzirwazza. Era buli mulembe gukisikira. Buli kintu kyonna ekiri mu Buganda Mayiga atandika ebibye ku nnono za kitaawo oli yali akutte omuggo ku mbaga anywa emmindi ku nnono za Ssekabaka ki. Okubanga mu mulembe gwa Mayiga Buganda etandika ebintu ebitabangawo mu Buganda ya miliyoni 3 bitandikawo ku Juyani. Bitandikawo nga birambikiddwani. Buganda erina abantu abagirambika mu nnono. Okutandika okuzimba amasiro gwali mukolo okutandika okusooka okubuuza abantu abakulu n'okwebuuza n'okukebera ebitabo bya Buganda n'okubuuza ku Katonda yennyini. Ebintu bino Mukama bwe yali agamba Musa okukola ensiisira nagisomesa wano. Mukama yamugamba amagezi nga wadde batabani ba gundi. Gundi ntadde amagezi mu mutima gwe. Yajja okubajja ekintu ekigenda okubeera mu lusiisira lwange. Wateekwa okubaawo abeebuuzibwako Katonda baabikkulidde mu Buganda. Mayiga yakikoze. Bazimba structure za byabufuzi. Lwaki teyajja nga abaana bamukubira endulu nti tuggwera mu makomera awatali nsonga yakola ki? Daba bye batwagalamu. Anti obudde nina butono ate ng'ebintu nina bingi. Laba ebintu bye batwagalamu okubeeramu. Eno NTV ya Kawungezi Rakesimbule. Polisi mu kitundu ky'e Masaka eri ku muyiggo ogw'omukuumi wa kampuni y'obwannannyini eyakubye omuwagizi w'omupiira essasi eryamutiddewo n'alima n'abalala nga kirowoozebwa nti kyavudde ku busungu bwa mupiira. Kigambibwa nti Arsenal ng'eri bubi Manchester United nnyini kizimbe yaggyeeko amasannyalaze kyokka aba Arsenal ne bagenda mu maaso n'okujaguza mu ngeri ekyokooza aba Man U ekyajja omukuumi Richard Okero mu mbeera nga naye tukitegeddeko nti muwagizi wa Manchester
Manchester United. Omupiira guno gwawedde Arsenal erina goal 2 ate Manchester United nga terengedde katimba n'omulundi tokirwako genda ku nsonga endala. Mukire ekikeesezza olwaleero ogumu ku mipiira gyali gya Bungereza ekitera okusaba abawagizi ku bunkenke Arsenal ne Manchester United lugwasambiddwa era bannayuganda bekunyumira nga bali mu bibanda babadde bagulabya amannya olw'obunkenke obwagubaddemu. Irukaya mu district y'e Kalungu ku kizimbe kino okuli yafeesi ekitongole ki Uganda Cares nawo abaddewo abagulabirawo. Ne osi naye tulaba naye wano bwe bakuba mmemba bawano abantu bonna abasinga ba councillors bonna balabira wano meaning nti ekifo tekirina chaos. Endiba ng'etandise okunyuma Arsenal yalaze Manchester United nti mu kukusaasanya bakyali bawere era gye byakweredde mu kitundu ekyokubiri nga Arsenal ewuttudde Manchester United goal 2-2 ku kiso ky'embuzi. Mu katambi kano ke tufunye tulaba ng'omukuumi wa kampuni y'obwannannyini eyitibwa Guard World Security Agency amanyiddwa nga Richard Okero ng'ajja akaalakaala n'emmundu era n'akataayi tekaasaze ekkubo nga yagibikuddeko dda akabaati. Ebiddirira tulengera muvubuka ali mu mujoozi gwa Arsenal nga gy'ataabwa waliwo n'abagezaako okutaasa obulamu bwe. We bukeeredde nga kikakasiddwa ti John Ssenyonga ne Lawrence Mugejera be baakubiddwa amasasi omukuumi ono nga n'ekyennaku John Ssenyonga yafiiriddewo ate Lawrence Mugejera n'agenda n'ebisago. Okusinziira ku babaddewo ng'endiba enyooka Arsenal ng'emaze okuwumiza Maani ku mutwe abawagizi baatandise okujaganya ekyawaliriza omu ku bawagizi ba Maani akola ku kizimbe kino okuggyako amasannyalaze waakiri ataataaganye ku ssanyu lyabwe. Kusanyuka nnyo oli n'afuwa Bruzera ati Bruzera yavuddeko obuzibu waliwo omusajja gwe bakwasa ekizimbe kye Mr. Banda n'agenda ajjako mini switch yabadde n'afande tabadde yekka kati nga nze mubuuza lwaki oggyeko amasannyalaze ng'agamba mutulekanira abantu beebase biki ng'anvaawo saalekanye nga nzirayo ate wayisewo eddakiika wadde n'essaawa ng'amasasi gavugaaga. Twayingidde mupiira mu mirembe kati mu dakiika e7:5 TV zaavuddeko naye nga watala gasigaddeko gaaka adde ntudde naye ne first half nebona nga tuli mutulese enjabo yabeebala ebiri kati nvaawo ngene nkulinga omusajja oyo yazeeka n'agaana agasigenda gakola ki kati yalabiddwako ng'ayogera n'aba security abakutwala ekizimbe ekyaki ekya Uganda Care kati ajja akwate mungu bwati nga talina mbantu terina kwekalakaasa n'akwate mungu kwamba ade basaba ssente nga bagamba mwatujjako 2,000 musuubizeyo mufumu. Omusirikale bwe yazze yavudde emiryango yazze adduka emisinde nayita kageeto twakutamye wansi okutamuka buli omu yadduse yayimusa agenda kati nzo nadde mukwano gwange tukola ffenna tulinga tuli ba Buganda mulaba yeewunkise njagala okumukoonako mugamba tugende wenamukoonye kunakuta mu kidiba kya musaayi. Mugejera gwe tusanze mu ddwaliro e Masaka atunnyonnyodde engeri ekyasi gye kyamukombyemu ku kibegabega. Mugejera oli munyarwanda senga bakutumye eby'omu mutwe mugejera si munyarwanda oyo omwogezi wa poliisi e Masaka Twaha Kasirye atubulidde nti omuntu gwe basinga okwetaaga mu kiseera kino yoyo yaggyeko amasannyalaze. Byebyo byabaddeyo wulira ebyo bye batwagalamu ebyobufuzi bituttisa oyo senga yakubiddwa senga yabadde abo abasajja bagambako poliisi yagamba Kyagulanyi yalina oluseregende lw'emmotoka lungi batomedde ekinyonyi ne kifa bw'aba n'atambula asooka agamba ennema ebale ebinyonyi ebiri mu kitundu basobole okubiteekerateekera Kyagulanyi oluseregende lususse ataataganya eddembe ly'ebinyonyi taddamu kutambula enteekateeka ze eza feezi ziyimiridde batomedde ekinyonyi. Bujinga agamba temuyingira mu byabufuzi mufa nga sinnawulira poliisi ng'eggalawo ebibanda nga sinnawulira kirango nti emipiira giwereddwa tewakyali kuddamu kulwagira wano mipiira kubanga jassa omuntu era teriyo
teri yaba mawulire beba kirese banaba NTV toina wala wonkifuna olwairo senga yabadde afiiridde mulale za nupu olwairo kulwa mukaga ye yali badde topic Kyagulanyi atisiza abaana walabye omwana bwe bambisa simukutu Kyagulanyi nali okaleta abana bambisa simukutu era babiteeka ku Kyagulanyi awo tobawuliranga boogera kati nzize yeri gye nasimbya kati nkulaga gye batwagala eyo bw'ofiire eyo bw'odda mu byobufuzi ng'olwanirira eddembe nga bakifuula omusango Mpuuga yayogedde eggulo n'agamba bw'ati ngenda kukwatagana ne musajja wa Kabaka Alien Skin atakabanidde nnyo Buganda mpaayo oluyimba lwa Alien Skin lumu olutakabanira Buganda mpayo limba lwa Alien Skin lumu Mpuuga lwomanyi kale olutali lwa Buganda mpayo oluzimba omuntu nti lwazimba omuvubuka wa Buganda lumpe nagamba bwati tugenda kutambula nga tuzza abavubuka ku mulamwa kati ekyo kyokka tusobola okisomera emyezi 2 abavubuka bava ku mulamwa kigwe bagala obazzaako tuli bantu bakulu akaseera ke tubaddewo tukabaddewo Mpuuga alwana kuzza abavubuka ku mulamwa ki gwe bavaako eyo ye yabadde main issue eyo ye main gundi lwaki Museveni awulira pain ne yeesonseka ekiweke kya pain ennyuma kipya kyakajja bakiyita Mpuuga mwana bako kofita mwe mwana una ku kofita kyali kiweke kya kifuba nga kirimu nga magnesium kirimu nga sweet peps ng'okinuuna ng'ekifuba kikuluma bakiyita magnesium kofita ebiseera ebyo empeke ezakabi wabiringawo kofita asporo tumbusaidi abamu temubiwuliranga nako ffe twabigulanga ku dduuka kati Mpuuga kofita ey'ennyuma ya Museveni amusonsekeyo pain kakkane kati wulira ki kye bali mu kubala ekigaali kyabwe kiri bwe kiti kye naguddemu eggulo kikino Mpuuga akoze ogugundi ogwo gwa Mbabazi gendo oddeyo onoonye speech ya Mbabazi nga yeesimbyewo kuba Secretary General bwa NRM 2011 mu kisaawe Namboole speech gye yayogera nga asaba obwa Secretary General nga yali yeesimbiddwako Bukenya Kahindo Tafire n'Ensereko ne babaze ebbali ne bakkaanya oba Kahindo Tafire ye yamulemera kaawo ne bagenda mu kalulu genda owulira speech Mbabazi gye yawa Enambole mu NRM Mpuuga gye yawadde eggulu Mpuuga yakutte ebisesemye bya Mbabazi n'alya byonna bye yayogedde simanyi ku nsi tekuli mulangwafu nange siri mulangwafu byonna teyasiimuddemu n'eki yaleese speech ya Mbabazi gye yayogedde okitegedde kakati omulimu gwabwe guli bwe guti mu bye bateesa biri bwe biti Besigye tagenda kuva mu kkomera Besigye tebagenda mmuta Besigye tebagenda mmuta Mpuuga akoze ekikye Katonga eri mu kukola ekyayo ne Najjanankumbi naye enyweze ekyayo mbu bakole gundi eyo nagibagamba mulaba ebintu byonna bye tuzze tubagamba wano ku media bonna nga batandise okugatta ebigaali bye babadde bakola ebitundutundu baagala obigatta biwere Alien Skin twamubagamba Mpuuga twamubagamba ogwo gw'ofiisi gwabwe ogwo gundi tubadde tugubagamba ogundi ogwo omukolo bagutegekedde okuva Mpuuga lwe yava e Masaka bategeka ogwo omukolo gwonna gwalemedde Bakuli awo we gwakomye wulira baagala mwabagala ogenda 2026 baagala okukolayo ejjengo ly'ebyobufuzi libuutikire NUP ne Kyagulanyi Ssentamu nga Besigye akyali mukomera kuba Besigye si musibe babalimba bali mu buzannyo bwabwe kaakati wabeerewo okusala eddiiro Mpuuga abeerewo amaanyi mu gugundi gwogwo nga bamupikaapika ng'eri waliyo aba PPF simanyi FFP
nabe gundi abe najana nkumbi neba gundi bano ba jema bani neba independent candidates singa bansereko bakole ekintu batandika okusala ediro nga baddeno wabere wabava mu NUP baddeno bagambe bannange NUP good day kati bwe bamala okukikola nga bwe balwana okujjayo Besigye mu kkomera nga Besigye bwalemeddeyo bagambe oba Besigye bamulemezaayo tuleese mukomusibe Mbuwini agira musimpase vote kubanga bambi bawa ali mukomera bamusibye omwaka mulamba bawa ali mukomera katono kubanga bamusibye nenajana nkumbi eveye gambe in solidarity with Dr. Kano Kiza Besigye we have joined the struggle. We are going to support Honorable Winnie Byanyuma. Zilete lukwago. Okufano obutanyagwa. Tugenda kuwagira muka Besigye ne wankubadde Besigye ali mukomera ffe tulese Winnie Byanyuma. Kati bonna beegattire ku Winnie Byanyuma nga Museveni abagamba bwatyo bwagenda obbakwasa obuyinza. Eyo fayire eri mukabano weewawo mu mukama waffe Yesu. Era lwajjuguddeko eggulo ne ŋŋamba nzije oba sijja. Baagala bakole yawe ejjengo mulabe nti leero breaking news omubaka wa NUP kaziwe brazo kabulaza naye asaze kuba olwaleero yegase ku Winnie Byanyuma enkambi yeeyongeddemu amaanyi mubadde muli awo mukyasaaga era kakati ate mubadde muli awo mukyasaaga era kakati ne Tebandeke naye agenze era olwaleero Kyagulanyi alabiddwako ng'akaaba ng'agamba teyandibadde Tebandeke era enkambi yeeyongeddemu amaanyi oluvannyuma olw'okweyongera okuvaamu abantu bana ne bagende wa Winnie Byanyuma era Winnie Byanyuma anti nze nsooka okugasoma wano eyo yeddiiru y'akabano bali mu kukola ekintu bapike Byanyuma amawulire gonna ag'e Uganda gadde ku Byanyuma simanyi zisemyeni ate si abadde akola mu UN Mukyala Besigye we twogerera in opinion polls she has 75 but Kyagulanyi Ssentamu he has 3%, Museveni with 17. Now Winnie Byanyuma, according to the morning opinion polls, she is now in 82%. Ebyo. Naye mbwammwe mugenda tuwulira. Kyova olaba bepositioninze kacyawe ebimeeza bitandike. Naye kiki ekisinza okuwa Winnie Byanyuma amaanyi? Anti bakwata bbaawe. Kakati omanyi abakazi kati buli mukazi awulira bambi olw'okuba oli ali kati awulira ng'obulumi bwa bbaawe kyova olaba naye tulaba nga Besigye abadde nga Byanyuma nga wamaanyi nnyo gundi okusinga Besigye era senga Byanyuma yajjirawo wali omanyi ono Byanyuma yabeera nnyo ne Museveni yamwambula empale n'amugyamu underwear n'amuzaalamu n'omwana kakati amumanyi kuba yamulaba obunyuma kati olw'okuba yamulaba obunyuma kati tamutya kubanga ono bbaawe ate oli mukazi we olyoka owulira analysis nja byogera wewa owulira analysis ng'olwo NUP ne Kyagulanyi babateeka ku kasalabeca tugenda mu byemizannyo ne NUP naye ebaddeko ebuduuda naye Masaka ebintu si birungi kakati kasalabeca mu byemizannyo Ferguson akomyewo mu United kubanga tekisoboka Arsenal mukuba bwatyo ate nga akyali mulamu mu bulamu bw'ensi nga NUP tugenda mu kasalabeca lwaki mpuga ekiweke kya painkiller ekyennyuma Ebeni yagamba mami I don't want to go back to that nonsense. Why? Put something under my bum. Why put something under my bum? Because of too much pain.
Mpuuga ekiweke ky'ennyuma. Wulira, bonna bali ku kintu eki, omwoyo gwa Uganda ogutafa, ogwasitukira mu mulembe gwaffe gwe bali mu kulwana nagwo. Bonna tekuliiko atwagala, bonna tekuliiko atwagala, bonna tekuliiko atulwanirira. Eyatusitula okutulwanirira yatwagala, eyatusitula okwerwanirira yatwagala. Omusajja yakoze statement gwe bayita Mpuuga ekiweke ky'ennyuma, yagambye bw'ati. Mpuuga peyinikira y'ennyuma yagambye bw'ati. Gwe wenna nga bakuyinsatinga ekiweke ennyuma, bakuyinsatinga Mpuuga. Mpuuga ekiweke ky'ennyuma yagambye bw'ati. Ekimujja mwene yupi otwalayo bigere tebaagala alina mutwe tebakukkiriza kwogera kigambo kyonna. Bo beebo mujjukira olunaku lwe nabagamba ebigambo bye baayogera lwe baleeta ebirabe wa His Excellency Kyagulanyi. Statement ezo mujjukira nga Mpuuga yazizeemu eggulo. Olunaku lwe yali akommunikatinga ne Nambooze Teddy ow'Empigi. Nambooze n'amugamba nti kyannemye okuteekayo kinnemye sijja kusobola amaaso gandikunze. Mujjukira bwe nabagamba ebigambo bye baayogera ku birabo. Mpuuga kibadde kikyamuluma yakyogedde eggulo publicly weebale nnyo Yesu. Weewaawo. Mpuuga ebirabo yabyogeddeko eggulo nga bikyamuluma. Mu statement ze nabagamba genda onoonye vidiyo eyo. Mpuuga n'agamba ekimujja mwene yupi teweerowooleza tebakukkiriza kwogera nga kiri ku likodi mu mulembe gwaffe mwe baleetera etteeka eritugaana okwogera. Ekyo kisaana kubuuza Mpuuga ani gwakolera. Oluvannyuma lwa Kyagulanyi Ssentamu okutuzuukusa ne twogera ffenna buli omu ayogera nga bwalabye. Ne bw'oba oyogera ku Kyagulanyi Ssentamu takuddizangako kigambo neki akuleka n'oyogera ebibyo. Bakwata abantu abavuma n'abawemula, etteeka likwata bawemula Museveni na famire ye. Eriwemula Kyagulanyi ne famire ye tebalikolangako. Naye bw'obala abawemula Kyagulanyi Ssentamu ne famire, abamuwemula Katonda yabeebonerereza. Kumba yamuwemula wano n'amuwemula ennyumba gavumenti ye yennyini n'ejja n'egimenya. N'agamba naye bannaye bamuniera nsiko kye bakoze kagende enfe. Naye nga yavuma His Excellency Kyagulanyi okutuusa Katonda yennyini lwe yamwebonerereza. Naye abavuma Museveni bo bakwatibwa. Naye nga kiri ku likodi ku mulembe gwaffe ogwa Kyagulanyi Ssentamu gwe baleeta etteeka erituziba emimwa tetwogera. Mpuuga ali ku likodi ku CBS ng'agamba siyinza kubeera mu kibiina nga buli omu ayogera nga buli omu mukulu. Olw'okuba oyina data ow'ebitaano musirike tubakulembere. Kyagulanyi n'agamba bw'oba oyina ky'ogamba mutukulembere ffe tulina kugoberera mmwe abantu mmwe muyina okubeera ekintu mwogere ebintu ebiruma eggwanga lyammwe. Mpuuga n'agamba temujja kuteekako budata bwa bitaano kunvuba njabba. Mpuuga yakoze statement nti ekimujja mu Nuupu kuba tayogera. Mpuuga akolera ani? Peyinikira y'ennyuma. Museveni ayinsatinga peyinikira y'ennyuma. Wulira, ku mulembe ogwaffe guno problemu yonna eya data okulinnya okugjawo data oli ow'okuscratchinga baleese OTT balwanyisa freedom gye baali baggalidde Kyagulanyi gye yaggulirawo n'alyoka n'atuwa freedom eyo ne bagiteekako etteeka ne ligaana. Kati Mpuuga agambye akwataganye ne Alien Skin bazeeyo abavubuka ku mulamwa kubanga twava ku mulamwa. Mpuuga akolera ani bw'aba atugaana okwogera? Mpuuga abavubuka abazza ku mulamwa ki gwe baaliko mu mwaka ki? Ayagala kutuza we twali mu 2010 mu 2016 mu 2000 ayagala kutuza ddi lwe twali ku mulamwa waatwagala atubuulira atusangewo. Kubanga ebintu ebibaluma kuvaayo ne tubabuulira nti basajja mmwe muli babi. Naye ekitiibwa kyeddire Mukama.
nabagamba tuyimire mu mazima tetugeza ne tuleka ebyokulwanyisa eby'omwoyo mutukuvu bigenda tulwanirira. Teweerabira okwambala ng'omusirikale ow'omwoyo n'ow'omubiri n'otambulira mu butukuvu n'obutuukirivu Katonda waffe ajja kutulwanirira. His Excellency ataddeyo ekyawandiikibwa gwe sirika nze ngenda kulwanirira ate neggwanga ojja dditwala. Wulira njagala kuddamu statement zaabwe ze baakoze nga nzijja mu byawandiikibwa ebitukuvu. Nsooke naani? Kansooke ne Bwanika. Omanyi Bwanika bajja ne bakopa Mukama baba yali akuwadde ekirabo ky'obusumba n'otakikozesa n'oyagala obikozesa okwegombaakwo ebyobufuzi. Era Kyagulanyi era nze kankubulire oyo Rubongoya ne Katana kati nange leero kankubulire. Bwanika yagambye bw'ati Rubongoya yasomesebwa Museveni ne Katana. Kiki Museveni kye yabakola okuvaayo okumulwanyisa okubanga baagala mujjako? N'agamba ekyo tekisoboka. Nembuuza Bwanika oli musumba osoma Bayibuli? Kansooke ku Bwanika gwe mba nsooka okuddamu. Bayibuli egamba bweti ekyawandiikibwa kya Hebrews 11 kigenda kuddamu Bwanika kiwulire bulungi. Hebrews 11 from verse 23 from verse 23 wulira bulungi. Abebulaniya 11:23 olw'okukkiriza Musa bwe yazaalibwa abazadde be ne bamukwekera emyezi 3 kubanga baamulaba nga mulungi ne batatya kiragiro kya kabaka. 24 olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'agaana okuyitibwanga omwana wa muwala wa Falaawo. 25 ng'asinga okwagala okukolebwanga obubi awamu n'abantu ba Katonda okukira okubanga n'okwesiima okw'ekibi okuggwaawo amangu. 26 ng'alowooza ekivume kya Kristo okuba obugagga obusinga ebintu by'e Misiri kubanga yeekabiriza empeera eyo. 27 olw'okukkiriza n'aleka Misiri nga tatya busungu bwa kabaka kubanga yagumiikiriza ng'alaba oyo atalabika. 28 olw'okukkiriza yakola okuyitako n'okumansira omusaayi eyazikiriza ababereberye aleme okubakomako. 29 olw'okukkiriza ne bayita mu nnyanja emyufu nga ku lukalu Abamisiri bwe bagezaako okukola bwe batyo ne basaanyizibwawo. Mukama akuwa omukisa. Wulira kati nkubuuza Bwanika, Falaawo yakola ki Musa? Buli alaba ku Bwanika amutubuuliza ekibuuzo ekyo. Bw'atubuulira Falaawo kye yakola Musa, Musa alyoka anyiige, naffe tumubuulire Museveni kye yakola Rubongoya. Kiri kikusaana kukula n'otegeera olw'okukkiriza Musa bwe yakula n'asalawo n'alondako n'asinga okusalawo n'agaana okuddamu okuyitibwa mutabani wa muwala wa Falaawo n'alondako okubonyaabonyezebwa ne baganda be nga yakironze. Mmwe kyekibalemye mmwe mugaanye okukula kubanga mmwe mwagala kusigala nga mujooga lumu nga muyitibwa batabani ba muwala wa Falaawo kubanga muli bamu ku Bafalaawo mmwe mutunyigiriza. Kikwetaagisa kukula. Wulira ekintu ekisinga obukulu kikino. Musa yalengera mu maaso n'alaba n'ekivume kya Kristo n'alondako okusalawo bino ebintu. Nze Museveni yankola ki? Natuula butuuzi n'endaba nasula n'emmundu emitwetwe wange emyaka 17 weewaawo nga mmanyi nze omu ku bo. Nkugambye gwe totawaana bw'otuukanga ebuwama n'owulyanga ebuwama nga toyina woosula gwe bagambye nti ngenda wafande Katongole. Bwe bannabadde nga tosobola tutuukayo mangu ajja kugamba bw'oba ogenda wafande Katongole jangu wano sula wano ebuwama tetulinayo basezi.
gwe botuka mama Eben lunaku lumu yali ava kusomerera eyo nga gundi ava Kampala ajja waka ajja anyumya n'omuntu namubuuza naga nti nvira mu naga nti tovira mu Buwama nti musajja bali bamuyita Afande Kasango abe Buwama abo bamumanyi namuga nti Afande Katongole ngali mu park e Kampala ne bajja nga banyumya paka Buwama navamu namufunira wa boda boda namugamba omwana oyo mutuuse wa Afande Katongole era bw'atatuuka nja kubuuza gende wafande Katongole gende Buwama obuuza Afande Katongole era bwana bajja kugamba wuyo kyanneetaagisa kutuula neddamu nembuuza naye abasajja betukoledde abasajja abalya future ya taata nange ne bali eyange kikwetaagisa kukula ono unagambye nti nno Kasanga amumanyi nsemba y'okulaba Kasango gwali mwakaki ng'akola wano Katwe Kibuyawa awo okugundi awo ku kigundi awo ku police yenene ngogende Makindi awo we namulaba nga nvuga boda ne mubuuza Afande Kasango nangamba nambuuza ensi yakwatira wano ne mugamba teyankwata nze njirina nze nsinzi nkyagirira nangamba nambuuza kaki akatambula era nintandika ng'ovuga awo mu Kampala nga nnyina byentambuza nga bwe mukubirako jangu tugire kino jangu olaba naye Mukama we nakoma mulaba awo Katwe kyanneetaagisa kutuula nennondako okusinga okukolebwa obubi n'abantu bange okusinga okuyitibwa mutabani wa muwala wa Farawo nga Farawo si yanzaala era juzi bwe baali batwalaganya taata yabagamba omwana namubawa nze namutendekera mu mmwe ne mubakwasa bw'aba yeesaliddewo bwe mbanga musazeewo kunsalako mutwe ku lwa mwana mugusale nze omwana nze kye nali mmanyi kye namuwa bw'abanga abeefuulidde mukkanye naye bwanika jangu otusomese mu Bayibuli Falaawo kiki ekyayawula Falaawo ku Moses ekyo kyayawula Falaawo ku Moses kye kyayawula Lubongoya ku Museveni Falaawo yali Musa yali ali kunjagoyago yakubeera Falaawo wa Misiri Musa yali amekomanda yazimba n'amabarakisi mpayo ekintu Lubongoya kyeyakola mu gavumenti ya Museveni pyramids ezo ezisinga ebyafaayo bya Egypt ebisinga byonna history waabyo agamba byali engineered by Moses himself tubuulire Musa ne Moses ne Falaawo baafaaki Musa alyoka atwale banne abajje Misiri abatwale Bayibuli egambye bweti n'alwana nnyo n'okuziyiza malayika lwe yazikiriza n'atazikiriza Isirayiri n'atazikiriza abaana ba Isirayiri n'okubayisa mu nnyanja emyufu yali Lubongoya w'ebiseera ebyo bw'onootubuulira Musa kye yafa ne Falaawo tujja kubuulira Lubongoya kye yafa ne Museveni gwe nkumaze ngenze ku Kasibante Moses Mpuuga ne Alien Skin Mukama Katonda wa Ibrahimu ne Isaka ne Yakobo tukwebaza olunaku lwa Mukama tuze wano mu kigambo kye ekitukuvu nkukowoola mukwano jawo okumanya kwange n'okutegera kwange nkukowoola ojja osomesa oyigize batabani bonna bawalabo ganya ekigambo kino Mukama kibe kiramu kigwe ku ttaka eddungi kibala ebibala n'ebibala byakyo bibeerewo mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda ayinza byonna nange oluvannyuma lw'okubuulira abalala atennemu okubeera atasaanira in Jesus' name amen. Tugenze mu kigambo okusooka byonna bonna baakuŋŋaanye ng'ekibakuŋŋaanyizza Katonda takiriimu kyovulaba kyonna kyayiikidde awo katusooke mu Isaaya 5:4 kifuba kiwonye naye mukyalimu akantu tukatonotono naye maama Isaaya 5:4 olunyi lwa 14 essula ya 5:4 igirizibwa Mukama n'emirembe gy'abaana bo giriba mingi mu butuukirivu olima okunywezebwa onoobanga wala n'okujoogebwa kubanga tolitya mu butukuvu mwolirima okunywezebwa ekyo kyenzize ngamba buulira mbakuutira wano okwambala ebyokulwanyisa byonna eby'omwoyo omutukuvu tuyimire mu butukuvu mwe tujja okuyita okunywezebwa twanywezeddwa oba wulira onoobanga wala n'entiisa kubanga teri kusemberera laba
mpozi bali kuŋŋaana naye sinze ndi bakuŋŋaanya. Gwe yimira mu butukuvu n'obutuukirivu bajja kukuŋŋaana ku Malibu Gardens naye sinze ndi bakuŋŋaanya. Okukuŋŋaana okujja okulwana naawe bajja kukuŋŋaana bajje babikole naye sinze ndi bakuŋŋaanya era siribeera nabo. Buli ali kukuŋŋaanirako aligwa ku lulwo. Laba Natonda omuweesi afukuta omuliro gw'amanda n'aggyamu ekintu ekikola omulimo gwe era Natonda n'omuzikiriza okufaafaaganya. Tewaabenga kyakulwanyisa kye baliweesa. Bali kuŋŋaana okulwanyisa naye ndi basaasaanya baligwa bokka. Nze Natonda omuntu aweesa ekyokulwanyisa ekisembayo ate nze nina n'omuntu asobola okuweesa ekikirwanyisa ekisembayo ekikizikiza. Kyova olaba bayimirira ne bakuba Isirayiri ebizungirizi ne watabaayo n'eki kigwayo kubanga oli afukuta ekiweesa ekikuba ate ono n'amuweesesa ekikwasa kiri. Kati teriyo lulimi oluliyimirira okuwoza naawe ne lukusinga. Teriyo kyakulwanyisa ekirijja gy'oli kubanga byonna biri mu busobozi bwa Katonda. Okulwana naawe ekiriraba omukisa era buli lulimi olukugolokerako okuwoza naawe oli lusinga. Obwo bwe busika obw'abaddu ba Mukama n'obutuukirivu bwabwe obwo bwe busika bwaffe Abannayuganda nti Abanyarwanda n'abengembi n'abamu ku ffe be bakozeseza kubanga kwabo kuliko Abannayuganda bennyini ababaddewo. Ebimu bigenda mu binyumu ebirala byagenze kulya era basoose mbule gundi basooseewo gundi obwendingidi nga bakajja. Mukubengala abagenda okulya emmere era mpuuga abannanga afumbye emmere bw'oba tulya nnyama abeerawo wano waliwo emmere abannanga emmere era emmere togeza n'ositukawo emmere kati ebimu ne bituulawo ku lw'okubanga waliwo emmere. Babagabula emmere ku future yammwe mpuuga mbibalaze wano okuva myaka gya 2012 memenka mpuuga gyakola ebyo bannange waliwo emmere bannange akanyama wano akanyama mmere era waliwo emmere maama waliwo emmere tosituka kubanga waliwo emmere. Kati wamawulira bali kuŋŋaana naye sinze ndi bakuŋŋaanya. Ekiriraga nti sinze ndi bakuŋŋaanya ŋŋenda kuba yuwa bonna. Kati tugenze mu video ya leero nziramu muntu ku muntu ku statement ze yakoze. Tugenze mu Luka 23 essula ya 23. Ekibiina kyonna ne kigolokoka ne kimutwala ewa Piraato ne basooka okumuloopa nga bagamba nti ono twamulaba ng'akyamya eggwanga lyaffe ng'abagaana okuwa Kaisaali omusolo ng'ayogera yennyini okuba Kristo kabaka. Piraato ne bamutwala ku Malibu Gardens ne bagamba ono byonna ebya opposition eyakuŋŋaanya okuteesa okujjako Museveni bateesa kujjako Kyagulanyi. Bibuli y'Oluzungu byogera birungi. And they all went and took him before Pilate oba Pilato. And they made statements against him saying, this man has to our knowledge been teaching our nation to do wrong and not making payment of tax to Caesar, even saying that he himself is Christ, a king. Bino ebigambo Kasibante ye yabyogedde. Omuntu ataalayira ne yeeyita president n'atambula nga aniigiina nammwe ne mukuba engalo okubawugguusa. Ebyo tetusobola bibeeramu ebyokweyita president nga tuli president. Akyamya abavubuka bigambo bya Kasibante Moses, omusajja wa Sali Musale akola mu Bonna Bagaggawale kati.
alumiriza Kyagulanyi okweyita president nga teyalayira. Bakirumiriza Yesu okweyita the king of Jews. N'okukyamya abavubuka. Omusajja n'agamba ngenda kutambula n'omusajja wa Kabaka ono alien skin atakabanye ebbanga lyonna okuzza abavubuka ba Buganda ku mulamwa. Tugenda kutambula Uganda yonna tukomyewo abavubuka kubanga n'ono ayonoonya abavubuka Uganda yonna. Ulira verse eddako. Verse what? Verse 3. And Pilate said to him, "Are you the king of Jews?" And he said in answer, "You say so." What you get? Namubuza yegwe nagamba yegwe kabaka w'Abayudaaya namugamba you get. Olunyiro lwokuna. And Pilate said to the chief priest and the people, "In my opinion, this man has done no wrong." Omusajja ono talina kyakoze. Naye abakuŋŋanye ku Malibu Gardens bamutaddeko ebintu byonna. Yeeyita Katonda, yeeyita Yesu, yeeyita biki, agaana okuwa emisolo, tasaamu bantu kitiibwa, takkiriza bantu kwogera gy'emisango gyonna. Naye nga Uganda egamba nga talina musango. Omusajja nga talina kyakoze, nga siraba kyakoze. Wabula bye bamuvunaana bagamba kweyita pulezidenti nga teyalayira. Wakati mu kubyogera nga bamulwanyisa ebintu bye bajja okulwanyisa Yesu bamaliriza ne ku musaalaba gwe waggulu bataddeyo. Ku musaalaba waggulu nga bataddeyo nga bagamba kabaka w'Abayudaaya. Amaanyi ge baalaze mu kulwanyisa Kyagulanyi wali gakakasa nti Kyagulanyi mukulembeze ali mu buyinza era balwana mujjako buyinza nga bwe kyali ku Yesu ku lunaku olwo. Ne batayogera ku bizibu ebigenda Mpuuga n'oyimirirawo ng'ogamba nti okyaziza abantu bonna mu Uganda yonna n'otayogera ku ttemu ly'e n'otayogera ku b'Ekiteezi KCCA. Mpuuga n'otayogera ku b'omu Lubigi. Mpuuga ab'e Kaseesa abatwaliddwa amataba. Mpuuga n'otayogera ku bizibu byebiri mu ggwanga n'ofokasinga ku Kyagulanyi. Hey! Ulira! Omusajja ono yeeyita pulezidenti nga teyalayira. Kasibante. Bannange bulijjo mmanyi nti abasajja bano bategeera naye abasajja bano baatufuga batya okubanga bonna basiru. Naye Museveni baafuga batya Uganda. Ntunulira byanyuma ebintu byakola baamututenderanga mbunno mugezi nga batuterako ekyayinginiya simanyi pilot byanyuma nga mmanyi mugezi yatandise okwogera ayogera busiru. Naye abasajja mmwe mwafuga mutya bataata baffe. Mmwe mbabuulire bw'olifuna obudde n'otula n'afande Katongole n'oyogera naye ojja kakasa nti Uganda erina abantu abagezi. Naye baamufuga batya? Oba lwakuba ye teyalina midiya. Nze twabeeranga ewaka mu myaka gya 90 eyo. Ebyo byonna ebyo ebyabakayiira ebyo simanyi basekayiira muze yagamba Museveni yamusi. Kuva ddanga ebintu bibeera ku mawulire ago ne boogera muzeeyi n'agamba balimba. Si kituufu. Ekyo kiri bwe kiti ne bwe kiti. Era ogenda okuyitawo ebbanga ogenda okuyita nga taata bye yayogera byennyini bizuuse byebyo. Era Museveni yafuga atya. Bannange Abanyarwanda baatufuga batya abasajja abasiru abo. Wini lyanyuma n'atandika okwogera nga musiru bw'atyo. Bazannya bipolitikisi ebyekinene bye bazannya kati mu ssaawa zino. Naffe babituzanye. Uya Bayibuli wamma gwe bwegamba. Leka nve mu Luzungu bannaye. Olunyi lwakumeka lwembaddeko.
Kave mu luzungu bannaye. Amubuuza ng'agamba nti gwe kabaka w'Abayudaaya. N'amuddamu n'agamba nti oyogedde. Piraato n'agamba bakabona abakulu n'ebibiina nti siraba nsonga yonna ku muntu ono. Naye bo ne beeyongera okutayirira nga bagamba nti asasamaza abantu ng'ayigiriza mu Buyudaaya bwonna yasookera Galiraaya okutuuka ne wano. Mpuuga yagambye agenda tambula Uganda yonna ng'asaabulula obulimba okuva e Kapernaum mpaka Galiraaya. Ng'asaabulula obulimba bwono bamuvunaana obulimba. Video ya leero egamba ate alina kibi bamusiga ekibi ku lwaffe. Era Mpuuga ali wiringi okutambula okulwana okulaba ng'enjigiriza eno eva mu bavubuka abazze we bayina okuba. Abo ba chief priests bayina we batwagala okuba. Kubanga okubonaabona kwaffe ge magoba gaabwe. Olaba Mpuuga agamba nti mu mulembe gwa Kyagulanyi tebakkirizibwa kwogera. Ekyo kimala. Omuntu omugezi alina obwongo ekyo kikumala. Etteeka eritugaana okwogera lyajja ku mulembe gwa Kyagulanyi. Purposely to suffocate his generation. Tuleme okwogera ebintu byonna. Museveni n'agamba ngendako omusolo ngwongeddeko data mwongeddeko because of too much lugambo. Ne batukaluubiriza n'embeera ne bagwongeza omusolo ne bajjawo ne bu airtime obw'okutakula nga ne wano bukyaliwo mu nsi ezaakulaakulana waliwo airtime obw'okutakula Uganda ne bamugjayo basobole okutukaluubiriza okubeera ne data ku simu basuffocating olugambo terufuluma. Mpuuga agamba Kyagulanyi ye problem. Kangende wa alien skin. Ono ye mujjeyo kangende wa alien skin. Naye Piraato we yawulira nti mutuvuunikire kubanga bwe bakola bino ku muti omubisi ku mukalu kipakaza abaamukaabira ne bamulirira. Naye Yesu n'abakyukira n'agamba nti abawala ab'e Yerusaalemi temukaabira nze naye mwekaabire mwekka n'abaana bammwe kubanga laba ennaku zijja bwe bali bagamba nti balina omukisa abagumba n'embuto ezitazaala n'amabeere agatayonsa. Ne balyoka batanula okugamba ensozi nti mutugweko n'obusozi nti mutuvuunikire. Ebyo ebintu byonna bye bali mu kuzimba senga biyitamu nga tutudde butuuzi. Yesu yagamba bw'ati mmwe bakyala mmwe temukaabira nze. Mmwe abakyala ab'e Yerusaalemi. Abamu bamanyi okukisalako ne bagamba mbuno abakyala ab'e Yerusa. Temusalako kyawandiikibwa ekyo kigamba ab'e Yerusaalemi. Kati abamu bagamba nti Yesu yagamba nti mu abakyala ab'e Yerusa zibasanze. Nedda Bible tegamba ab'e Yerusa egamba ab'e Yerusaalemi the city. Nti mubiraba wano temukaabira nze mwekaabire mwekka n'abaana bammwe ku ddiru ba Mpuuga gye bazimba. Mwekaabire mwekka n'abaana bammwe. Olaba kikolebwa ku muti omubisi. Olaba ekisiyaga kisibibwa ku Kyagulanyi gwe tumanyi nti ono ye mukazi we, eno ye famire ye. Nga omusajja tumumanyi byayiseemu mu kulwanyisa ekisiyaga. Tumanyi ebintu bye bwe byaparalizingibwa bizinensi n'ataddamu na kuyimba nga alwanyisa ekisiyaga. Olaba basobola okukiteeka ku Kyagulanyi. Olaba bisobola okukolebwa ku muti omubisi naye kummwe emiti emikalu kiriba kitya. Senga abasajja abo batuusa diiru zaabwe nga bwe bazaagala. Olaba kikolebwa ku Kyagulanyi gwe tumanyi profile ye n'amaka ge lifestyle naye ate bwe kirituuka ku Wire gwe mutamanyi maama Ebeni yaani bwe bali kugamba nti Wire ali ekisiyaga. Oli wakana. Olaba kikolebwa ku gwe batandi kikoze. Olaba bamufuula ekibi naye ate bwe kinaatuuka ku mmwe abarasita abakyayina ebiviiri. Olaba kikoleddwa ku Kyagulanyi ayinamu kasente bwe kinaatuuka ku mmwe abatalinaamu. Olaba kikoleddwa mu mulembe guno nga tulaba naye ate ku baana baffe abatabirabye. Olaba babitukoze nga tubiraba nga we can identify, we can
differentiate between this and that. Olaba kikoleddwa naye ate ba Ebeni abatasobodde kubimanya bwe kiri batuukako bo emiti emikalu. Yesu n'agamba waliwo ekiseera we kigenda okutuuka gwe tuba tetusitukidde wano nga tetukikoledde wano omuntu alisaba olusozi lumubuutikire naye nalwo ne lugaana. Yesu yali alanga akaseera akakazigizigi nga bwe nnyimiridde wano kalanga nti abasajja abo bwe batuukiriza bye baagala abo abasajja olunaku lujja kukya nga munnayuganda tokyayina kifo ng'omusoga tokyasobola kubeera mu busoga. Neggulo mu mawulire baatulaze omwana wa S4 ebusoga abadde asoma S4 bamukubya akatayimba ne bamutwalako pikipiki ye mu mawulire g'eggulo. Eggulo ya ku Lwokuna baatulaga eggulire emiti yana kuba ebintu bibeera bingi. Baasima akaduuka ne bakakubamu ekituli ne bayingira munda ne babbamu ensawo ya sukaali emu n'ey'omuceere emu. Omwana wa siniya wano abadde asula mu dduuka ne bamutta. Ensawo y'omuceere ya mitwalo ekinene nnyo katugibalira 5 n'eyagundi akakadde kati akakadde ke babba ku olwo bwe babanga baabitunda mitwalo 20 gye mitwalo 4 leero tebakyagiina gyatwaliddwa obulamu bw'omuntu bulamba. Olaba amawulire awo e Uganda n'ogamba kiki kino ababbi ne bayisima bw'olaba akadduka kokka sheepu yaako ke baasimye kakulagirawo nti temuli bintu. Singa obadde ogamba nti baasimye edduuka ne babba olosero yonna ne babba tata namba ogamba Yesu abasajja bagenze kukola ssente. Naye ensawo y'omunnyo ensawo y'omuceere n'eya sukaali ne bitisa omwana. Owasini yafo bamukubye obudde bugenda kukyanga omukyoli tokyali mwakyoli. Obudde bugenda kukyanga mu Buganda temukyali Muganda. Yesu agamba bwe mujjira ne mujjirira wano obudde bugenda kukyaba n'abasajja ddiru gye balina nnene nnyo ky'ovola babasookedde ku muti omubisi. Kinaaba kitya nga kituuse ku muti omukalu. Wulira. Banga bakola bino ku muti omubisi ku mukalu kiriba kitya. Era yatwalibwa n'abalala 2 abaakola obubi okuttirwa awamu naye. Awo baatuuka mu kifo ekiyitibwa Kiwanga ne bamukomerera awo nabali abaakola obubi omu ku mukono ogwa ddyo n'omulala ku gwa kkono. Baabaleese ku Maribu Gardens nga bazze kukomererawo Kyagulanyi ku saidi nga kuliko omwe yakola obubi n'omulala yakola obubi. Omu yabba 5 omulala yabba essimu. Bwe baatuuka mu kifo ekiyitibwa Kiwanga mu kifo ky'ebiwanga mu Katende Maribu simanyi Katende Maribu simanyi Hotel Maribu Garden Maribu ne bagira ku ekyo waawo baaliwo 3 bazze kukomerera Kyagulanyi atalina kye yakola naye nga kuliko n'ababiri abalina bye baakola. Owulira Bayibuli. Awo Yesu n'agamba nti kitange basonyiwe kubanga tebamanyi kye bakola. Ne bagabana ebyambalo bye nga bakuba akalulu. Nga bwe bamugabanye bagabanye Kyagulanyi nga buli akwata kazindala agabana Kyagulanyi. Era nga ku mukolo bwe kyali basooka gabana bya Yesu. Ne bamala omugabana ne bayuzayuza supichi ne zimuyuzayuza buli omu n'ayogera n'ayuzayuza. Abantu ne bayimirira nga batunuulira. Abakungu nabo ne bamusekerera nga bagamba nti yalokolanga balala yerokole yekka obanga oyo ye Kristo wa Katonda omulonde we. Kasi bantu akomyewo. Yatugamba ye president akikole president kyatalayira bali ku Yesu bamuduulira. Baserikale nabo ne bamuduulira nga bajja waali nga bamuwa omwenge omukaatuufu nga bagamba nti obanga gwe kabaka w'Abayudaaya weerokole wekka. Egyo emikolo gyonna gyabaddewo egy'okwokya engoye za Nuupu ovulo bazookyezza t-shirt bazookyezza awo byonna mwabirabye. Ne wabaawo n'ebbaluwa waggulu we nti ono ye kabaka w'Abayudaaya.
nga bwe kyali mu kusooka wali omusango gwe bamuvunaana kati kye mwakoze kwabadde kumusimba. Ku musalaba tebaateekako nti eyeeyita. Ku musalaba bwe baali bamukomerera kye baafuula omusango kye kyanywera kabaka w'Abayudaaya. Kwabo abaakola obubi abaawanikibwa n'amuvuma ng'agamba nti si gwe Kristo, weerokole wekka naffe. Naye owookubiri n'addamu n'amunenya n'agamba nti n'okutya totya Katonda kubanga oli ku kibonerezo kye kimu naye, era ffe twalangibwa nsonga kubanga ebisaanidde bye twakola bye tusasulibbwa. Naye ono takolanga kigambo ekitasaana. N'agamba nti Yesu, onjijukiranga bw'olijjira mu bwakabaka bwo. Yesu n'amugamba nti mazima nkugamba nti leero onooba nange mu lusuku lwa Katonda. Ekyo kye kyandeese okwebaza omwana Alien Skin. Mpuuga bazze bakoze ssente zonna bayiye omusimbi ebbanga lyonna nga balwanyisa statement ya Mpuuga okutubba. Era we yabadde teyina kumentioningibwako era nga bagamba ffe ekyatujjayo basiyazi. Ekyatujjayo tetwogera. Batuziyiza. Tetulina Katonda gwe tuwonga, ffe tetulina nte za kuwaayo, tuli baavu. Nga tewali kigambo bitaano. Nga naye ono Mpuuga eyabadde alina okukomererwa olw'ebibi bye n'akkakkana kw'atalina kibi n'amukomerera. Alien Skin n'akwata akazindalo n'amugamba, okimanyi bulungi nti omusajja oyo talina nsobi, talina kibi. Nze naawe kye batulanga kituufu n'akava mu kkomera. Nze nabba essimu gwe wabba ebitaano. Nze nabba essimu nva mu kkomera, ensi ekimanyi. Naawe wabba ebitaano naye oli talina kye yakola. Ekintu kyonna ne bwe kiba nga kizibu kitya waakiri sooka ogende weebake, bwe kiba tekiri mu Bayibuli sooka weebuuze ku Mukama lwaki kize nga tolina lunyiriri mu Bayibuli. Oyo omwana yabadde briefed ku bye yabadde alina okwogera naye tamanyi bye yayogedde gye yabijje. Alien Skin Mukama akuwa omukisa ate akikubalire. Omusajja yagula nnabbi okujja okukolimira Isirayiri n'agisabira omukisa. Omwana yagambye omusajja yagamba ffe batukomerera ku bye twakola. Mpuuga yaswadde omukolo gwonna ne gufa. Alien Skin weebala okukkiriza olulimi lwo ne luyitako ebigambo ebyo kubanga omwoyo wa nnabbi afugibwa nnabbi wabadde osobola okugaana ebigambo ebyo okuyita ku lulimi lwo. Olaba ebigambo ebyo byayise ku lulimi lwo Alien Skin ng'omaze n'okuteeka omukono ku lupapula. Katonda ali naffe. Ensi neevaawo ng'ekitegedde nti Mpuuga ekyamujja mu NUP bubbi. Nabagamba Mpuuga tasobola kweyawula ku bitaano ebyo weewaawo paka mu ggulu oba mu Geyeena. N'omwana w'omwana we. Abasajja ababiri abaali balina bye bakoze, omu yalumiriza munne n'amugamba bw'ati ffe bye twakola bituufu. Wabba ebitaano nze nabba essimu. Naye gwe tuliko talina kye yakola. Gwe wabba ebitaano. Mpuuga yannyogoze. Buli kimu kyonna kyasaanyeewo. Agamba bw'ati. Birds of same feathers walked together. Ndabyeko olupapula lwa Bukedde simanyi oba bituufu oba bino ebyammwe. Bukedde agambye ababbi bakoze ekibondo baabano bakomanda b'ababbi. Mpuuga ne Alien Skin. Gye twasookedde mu Isaaya Bayibuli egamba bali kuŋŋaana naye sinze ndibakuŋŋaanya. Walitegeera nti sinze ndibakuŋŋaanya ndibagoberawo wennyini we bakuŋŋaanidde. We bakuŋŋaanidde okutukolako obulabe we kyayiikidde. Omu n'alumiriza munne wabba ebitaano kitegeeza sipiiki zonna ze mwogedde enfu. Waliwo ensonga gwe wabba ebitaano nze nabba essimu. Naye munzijukiranga mu Uganda empya.
Yesu n'agamba omusajja nti nkukakasa nti n'olwaleero tugenda kubeera naawe mu lusuku lwa Katonda. Alien skin yonna gy'oli Mukama akuwa omukisa tulibeera ffenna mu Uganda empya. Okumanya tuli b'amaanyi mu ghetto kati ffe tufuga politics yenna. Politics we wa Museveni bonna ogenda okuwulira simanyi ghetto structure. Naye buli atwekubako tumaliriza ng'oluwombo baluwumuliramu awo ebituli. Mpuuga azimbye ekintu kino bakikoledde public relations bannange. Omusajja mukaako akoze relations officer simanyi relations brigade. Akoze ebintu byonna. Omwana wa ghetto yabifumiseemu ekituli mu bigambo ebi. Ng'ayimiridde mu bunabbi bw'okumusalaba ku lusozi olwabadde olw'okukomerera Kyagulanyi. Abakozi b'ebikolobero bo ne babakomererako. Omu ye yavuddeko n'agenda ne Yesu. Sikyaddamu kukaayanya baana bali mu NRM nga muli bankyukakyuka. Bye mukolerayo bwe muba mubimanyi mubikolereyo. Kubanga omugaso gw'omwana gwe bayita Sanya tugulaba mu NRM gyali. N'ogwa Alien Skin tugulabye. Era buli muntu yavumya Alien Skin wakoze mubi. Alien, I salute. Alien ni webale. Oba wakikoze omanyi, oba wakikoze tomanyi. Naye webale. Ekirala, abaana ba ghetto yonna gye muli mulwanirire enkyukakyuka mu Uganda. Sikyaddamu kufosinga mwana yenna. Fronti za njawulo yonna musobola okukolerayo ebikulu n'ebyamaanyi. Bw'olaba abakwerege ba ghetto abalidde ssente za Salimusale bamaliriza bamuyisa omunyongo w'eggulu. Bimaze mubba kati bimuwemula. Omwana yavumye Salimusale kwogera tutakyaddamu bba wa ssente ne badda mu layini entuufu. Bw'olaba Bukenya abbya abantu sobe mbuno Bukenya bamuwa $6,000,000. Bannange abaana babbya abasajja ne weebuuza ssente zo zonna babadde babawazaaki. Nze sikyaddamu kufosinga mwana yenna yonna gy'oli bw'oba oli mu nkyukakyuka abaana bange mugende mukikole kasa mubanga temuva ku mulamu. Mukama abawa omukisa. Bali kuŋŋaana naye sinze ndi bakuŋŋaanya. Basoose ne bayuzaayuza ebyambalo ne babigabana ebyambalo bya Yesu byonna ne babigabana. Mbo bamuswaze bamaliriza nga waggulu ku musalaba gwe bataddeko kabaka w'Abayudaaya. Mukama abawa omukisa. Ekigambo tetusobola kimalayo tukiggwa malojja. Waliwo abantu abansaba okukomyawo ekigambo ky'eggulu ekya marriage kye twabaddeko ekya domestic violence originizazo ne webiva na biki abantu bangi benayogeddeko nabo bambi nga mazima okutaatagana kw'amaka gaabwe origini yeeyo naye ng'oli yaluzinga n'amaka ge olw'okuba Agali yazaala kati nga gyali awulirira ddala nga yali Saala yali alina okugumiikiriza naye amaka gagenda kubanga ekkanisa teyakola mulimu gwayo. Saala si yali alina ovaawo, Agali yali alina ovaawo. Agali gye yagenda yasimba amakanda ne Saala n'asigala era n'olwalira abaana baabwe we bali n'abazzukulu. So abantu munsaba okukomyawo episode eyo naye ag'amafuta simanyi Mukama bw'anaaba ayagadde tujja giddamu kuba ebyandikibwa byabadde bingi tetwabimazeeyo. Dawudi tetwamutuuseeko. Dawudi amaka gaali gakyankalanye lw'ebyo. So gundi obwakabaka bingi nnyo. So Mukama bw'anaaba ayagadde tujja kudda tuyogereko. Bayibuli egamba nti amakungula mangi naye abakozi batono. Naye abayimiridde mwerinde obutagwa mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe Yesu tuweereze Katonda mu mazima. Ekyenkomero mubeere b'amaanyi mu Mukama waffe ne mu buyinza obw'amaanyi ge. His Excellency Kyagulanyi omanyi lwaki buli mulabe we yennaagwa bajjira mu bulimba ye ng'ayambadde amazima. Enkyukakyuka yaffe ekigiyambye ekyekintu ekyali ku mazima.
ne bw'obaawo w'ofaananidde ng'atali wa mazima bw'oba oli mu mazima yimirira ekiseera kijja kutuuka ekkoona lijja kujja balabe bagambe wamma si bwe kyali. Waliwo abantu bangi abaali baatulimba ng'olwaliro tobalabako naye nga baali bannaffe twatandika nga be bapiiranzi be tuyimiriddeko nga be bajayanti nga be bakola baki bamaliriza nga baali batulimba. Waayi obulimba bukeera naye amazima gasookayo bali ludda wakati. Waliwo ababeeranga ba coordinators, waliwo ababeeranga be bategeka simanyizi diaspora biki be bategeka ebye Uganda be baddayo ewaka babeereyo be babeera mu diaspora be bakola biki be babeera mu zita mu kya committees be babeera waawo kati baliwa. Amazima bwe gajja obulimba bujja kugenda. Bwe tuba tukumigize nga tulabanga ekyo naye nga si kyekyo gwe sigala mu layini ensi ejja kimanya. Bali kuŋŋaana naye sinze ndi bakuŋŋaanya. Kwolirabira baligwa. Mukama abawe omukisa. Si mu struggle mwokka mu buli kyokola mu bizinensi mwagatta bizinensi ne banno mu maka munnakusubidde okumukiitinga nga tomukiitinga gusigala wooli ajja kimanya ajja kudda nga wayiseewo akugambe nebambya amusore kirabika nakuwaayiriza. Naye ebyo bye mumala ne mugamba ate nze bwanki ngamba nkikola obadde okikola. Bw'oba obadde tokikola sigala waawo w'obadde ye era amazima gajja kudda. Mukama abawe omukisa. Mubeere bulungi, mubeere bamanyi mu Mukama waffe, muddeyo musome ebyandiikibwa ebyennyiriri nnyingi nnyo tuzibuuse. Naye bw'onoosoma ekitabo ekyo ekya Luka 2:3 ogenda kulaba omukolo gw'eggulo gwonna okuva gwabadde paka buli statement yonna eri omwo. Mukama abatwagalire. Webale nnyo Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo nkwebaza olunaku lwaleero Mukama, nkwebaza olw'ekigambo kye ekitukuvu. Omwoyo omutukuvu gwe musomesa w'abasomesa, yongera okusomesa n'okuyigiriza abatabani bo ne bawala bo. Ganya ekigambo kino Mukama kitambule eri abatukuvu bo. Mukama tubikkule amaaso tulabe, kubanga waliwo bye twali tetulaba. Naye weebale olw'endabirwamu, weebale Mukama wawa omukyalo oli endabirwamu, Bayibuli y'endabirwamu. Mwe tulina okulaba bwe tutambula gye tuvudde ate ne gye tulaga. Weebale Katonda wa Ibulayimu ne Isaka ne Yakobo, nsabidde abantu bano bonna Mukama tutambulize mu butukuvu n'obutuukirivu. Abalabe baffe bakuŋŋaane naye nga si gwe abakuŋŋaanyizza, we bakuŋŋaanidde wonna we bagwira mu linnya lya Yesu. Sinkana abalwadde, sinkana abanyigirizibwa, sinkana ababanjibwa, sinkana abali obubi, sinkana ababonaabonera mu nsi ezitali zaabwe. Waliwo abatalina passport, tebalina biwandiiko, mu nsi si yaabwe, talinamu kiwandiiko, alina okukola buli kimu kibeera ku biwandiiko, byonna byabula, byonna byabbibwa. Bonna Mukama basinkane mu linnya lya Yesu. Abalwadde, abatalina bujjanjabi, eddagala lyaweddewo, omulala bamugambye kudda waka kufiirayo, abo Mukama gw'oba obeewonyereza ddala ddala. Bano abakyalina amalagala ag'okumira, bamire amadagala, bawe ssente bagule eddagala bamire. Bali abatakyaliko ddagala bw'oba owonya mu linnya lya Yesu. Abakyawona n'eddagala bawone mu linnya lya Yesu. Ebyo byonna ebiri mu busobozi bwaffe Mukama okukola tuwe amaanyi tubyekolere. Kubanga tetuli bangalo bunani. Gwe tuwe maanyi ffe tubikole gw'otuukirize. Ate ebitali mu busobozi bwaffe obitukolere mu linnya lya Yesu Kristo Mwana Katonda ayinza byonna. Waliwo bangi wano Goliyaasi atukumye mu maaso ge, ekyokukola kimubuze. Kulembera ebigere bye Mukama omutwale mu kiwonvu anonyewo ejjinja, omulage ejjinja erisobola okuba Goliyaasi mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna. Buli alina Goliyaasi mu maaso go okomewo n'omutwe gwa Goliyaasi ng'ova mu kiwonvu ekyo mu linnya lya Yesu Omwana Katonda ayinza byonna. Tusabye abantu bonna ne bagamba nti no. Amina. Mukama abawe omukisa. Ali ogamba nti ayi Mukama olunaku lwaleero mpulidde ekigambo kyo, nenzikiza n'omutima gwange nenjatula n'akamwa kange nti ndokose. Sangula erinnya lyange mu kitabo ky'okufa oluwandike mu kitabo ky'obulamu mu linnya lya Yesu. Amina. Ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo n'okwagalako ayi Katonda n'okusekimuka omwoyo omutukuvu tusaba byenaffe ffenna n'eri abooluganda bonna bireme okutuvaako emirembe ekitaggwaawo. Amina. Nga maliriza, Bayibuli si ya mu mirembe giri, Bayibuli ya mu mulembe guno. Ebiriwo kati biri mu Bayibuli. Ekintu kyonna ky'oyitamu kyonna kirina ekyawandiikibwa. Bayibuli ya mulembe guno. Ebyo mirembe giri mu bive mu Bayibuli ya kakati. Ekirala, Mpuuga peinikira ya Museveni agiyinsa atinze ennyuma.
waliyo insertion gundi eyo pain killer kyekiweke ekyo kikofita kyenyuma kati Museveni yesonse kachi chimpuge nyuma pain emutta naye alimba temuva ku kyetuliko ekyokubiri Museveni tetulina kyetumubanja 226 Museveni byetumubanja biri mabega gyetuvudde mu maaso tetulina kyetumubanja byetumubanja ne tumuvuna na biri mabega gyetuvudde si mu maaso gyetulaga mu maaso tununula future mabega tubanja Museveni byatukoze omuntu yena bakugamba mutulinde 226 abeera akulimba 226 Museveni atukoze tumuvuna na kyatanda batukola mission twatandika mission 2021 gyetuliko tumutubuza kuzanamu baba mukama ba womukisa sigalenze espace mu wile Bible and politics I sign out.